Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Omusajja namugambye ali mu America yambuzizza naye musawo mufumbo ne mugamba musawo mufumbo naye era wadde mufumbo wenkomerawo tugenda kufaafagana ayagala masasi alina kiyambuza wamaddala musawo kyayogera kituufu konze ekiriwa mbu bw'ogenda yakkebera ne mugamba kituufu akendaga nti awekekajoke njogendera bukonze konzawedde naye nga nkwaliriza omulabi wa Lugonversation enkobaza okubanga otwegasseeko bingi bye tugenda okutunuulira olunaku olwaliro wano ne wali abantu bangi endwadde ezitusumbuwaza ennyingi. Abasajja ebitundu 99 ku buli 100 bali abnormal. Abasajja ebitundu 99 ku buli 100 tebali fit. Abasajja ebitundu 99 ku buli 100 buli omu alina obuzibu bwe. Abamu ojja kumusanga nga bwagugwa malidaadi naye nga kisogasoga amaanyi akuna. Abalala obasange nga kanyinkuuli oyo naye nga bwe bulwadde bwe. Abalala obasange nga ye kasita awunyiriza akawoowo k'emmere ng'olwa akuta talyako wadde ekibego. Abalala obasange n'amenya ki n'aleka ki. Naye era nabagamba awo tujja tuukawo. Sooka obuuze ku bannayuganda abakulaba n'abakuwuliriza tutandikirawo olwaleero tunnyonnyoke ensonga ku nsonga. Naye nga naye bwekuba mu ttooki nti owuwaliko naye kati owuwatasanga okusoomoozebwa kuliwo kubanga omanyi nnyo kate bagambe makanika asinga okuvuga emmotoka kubanga ye aba amanyi bwagitetenkanya. Nze ndi makanika otetege sobola kuvuga mmotoka nfu ate nakiraba bamakanika abasinga baba n'ebimotoka bikekete kubanga ye aba amanyi bwakikwata kati nze mba mmanyi njirabamu bweti kati neŋŋamba kati esaana kino terezaamu wano ngira kino kati wano nga teteredde nga ntereeza bikozi nze makanika kati oba weesiibye buuza munnayuganda akulaba. Uganda ndi musanyufu nnyo okubanga atukomyewo okubabangula okubatomesa byetwogera bye bituufu. Nzira mubajjukiza siri musawo wa habo bangi badde babuuza bahabo siri wa habo ni musawo mutendeke medical professional eyakuguka mu nsonga z'okukebera kyonna ekikwatagana okukebera oba otuuse naye nga mwebale kubeerako nnyo. Abateekayo ku status zammwe tubatumira nnyo tulwebaza. Abateekayo ku mikutu gyammwe nemuteekayo Lugonvu Show muli baakabi nnyo obale kutwagala bannamasaka okitegeera bannabuddu era kwe bali bangi bayire bannabuddu bagobe ne bagifuula TV yaabwe babeerako. Tubatumiddeko nnyo nange ntumiddeko nnyo maama wange wewa we Kalisizo nzaalibwa Kalisizo mwalinayo serebu wamu naye kati nze serebu we Kalisizo kati gwe serebu we Kalisizo musawo. Leero tulina package ki? Leero twaleka tubagambe twali tugenda jogerako lulini ne tuleka nga tubagambe balinda baami ddala abaami bakyala tujja badda mu bibuuzo byammwe. Endwadde ezitawanya testicles eki? Entula twaziyita ntula ez'abasajja. Entula ez'abasajja tubaziyita nsigo naye ensigo tulina ne kidneys. So testicles omusajja z'otunuulira bwoti ne zigira bwe ziti. Ndwadde ki ezitawanya otegeera otya bubonero ki? Ndwadde baziyita empanama. Tugendera gyogerako naye yemukuzo. Emukuzo yes. Ate nga bangi bagirina naye nga tamanyi nti agirina. Enki ate tamanyi bubonero ki? naye ogimanyi gwe bwebeera mu lunaku olwo oba ogitegedde. Nze baŋŋamba bw'omulaba agirina ofuwa oluwa n'owuba akakonzikonzi. Naye ate empanama si bulwadde bw'amaanyi kubanga teruma. Teruma? It's not painful, yeah.
tugiyita hydrocele. Ndwadde ki? Teruma. Hydrocele. Yes, Yempanama. Ndwadde ki? Ndwadde ki ezisinga ezikosa entula? Last time twali tubabiddeko testicles zirina endwadde enkulu 5. Esooka otitis inflammation of the testicles. Buwuka buyingira mu nsigo ne bugirya. Otitis buli lwadde otwogera nga busokezaako TIS kitegeeza inflammation. Otitis. Yes. Colitis. Hepatitis. Ekasemba inflammation. Kati wano otitis kitegeeza ensigo zino zirwala, obuwuka buziyingira ne zirwala ne zitandika inflammation eno gwe togenda kutegeera nti ofuna inflammation wabula obubonero bwe tugenda okwogerako bwe bugenda okutegeeza nti nno olwadde. Tulina otitis, tulina hydrocele, eyo gyogambye empanama. Hydro is fluid collection, mazzi. Hydro is water. Cele amazzi okwekuŋŋaanyiza mu nsigo ne zigejja. Tulina epididymitis. Nagiwulira ng'ogyogerako epididymitis. Epididymitis buseke kaseke akatambuza enkwanso okuzijja mu nsigo okutuuka ku urethra we zifulumira. Nzeera kankubuulire ku myaka gye nnina gwe waŋŋamba enkwanso ziva mu testicles. Yes. Nze nali mmanyi wano ku kichwa we zifubutuka ne zingira mu kano ka spinal cord ne zikka. Kubanga omusajja yenna ng'atuuka ku ntiika we awulira bwongo wano. Awulira obusimu. The central nervous system. Yes, omulira wano. Jjukira olaba bw'oti n'okyammuka obusimu nga bukyammuka. Kati wali bw'oba ng'omaliriza emirimu owulira ng'obusimu bwonna bwonna butadde. Omwami katutandikidde kweriwa tugenda tutandikira ku tumazeeyo tukomera ku epididymitis. Tulina seminoma, cancer of the testicles. Wabulabe nnyo. Tulina testicular cysts, ebizimba ebikwata testicles. Yes. Kati obulwadde buno tusookera ndoza ku otitis. Yes, inflammation of the testicles. Inflammation kitegeeza ofunye obuvune. Obuvune obuwuka buyingira ne busobola okuva mu kawago ne bukirira mu nsigo. Kati obutuuka bugenda kusooka bulwazeewo, ekisooka ky'ogenda okusooka okufuna ogenda funa fever, olusujjasujja. Obeera awo nga tulina nenga alina olusujja naye bagenda okukebera nga tolina musujja, ekitegeeza obuwuka bukulumbye mu nsigo. Ku onset esooka ogenda kusooka ofune pain oyinza ogifuna mu right oba left. Nebeera ng'ogiwulira ensigo ekuluma nga bw'ogikwatamu bw'oti ekuluma. Oyinza oba togikutte naye bw'otula ku bodaboda nekuba mukanya n'obanga aginyigiriza ng'owulira emu ku zo ekuluma. Kati esobola okukwata right oba left. Kati ensigo eyo bw'enayingiramu obuwuka bw'oti egenda kusooka egejje. Acute otitis. Acute kitegeeza ekintu kyakakukwata. Esooka egejje ebeera kati wojja okugikebera egenda kubeera the right testis appears enlarged in size measuring. Kati bw'ogenda kulaba obuzibu ng'ogipimye ogenda kulaba ng'emu nnene oba zombi nga nnene. Bwe zinaaba zombi tugiyita bilateral otitis. Both of them zaafuna inflammation eno. Kati ate bekukwata bweti obulwadde bukwata nga buli acute egenda kuba ekutujja bweti ng'eringa erimu amasira. Kyetuyita swollen, eyinza obba swollen ne tenda kwe kubanga owulira nga ekutujja ate mulimu pain ejja. Kati kankunyumiza akabuuzi eringa ekusala. Simba wakati awo olyose n'ozijukiza twalina omusajja bamuyitanga Asani Mava yali adduka enkuba etandika okutonyerera adduka okwanula emmwanyi. Eggaali y'akakunku ogimanyi yetaliiko bigere bisota. Bagirinyira wano kati eggaali wano w'olinya okusota ebaako n'ekintu kwotuuza ekigere kibayita ekigere kyayo. Kati ekigere ekyo kigenda ne kivaamu nesigalawo ngategedde bulungi kati aba sota atya ayambuka olusozi enkuba etonyera ajjukira akantu kakola ki kaserera. Yaserera omulundi gumu entula n'azikuba ku muti gw'eggaali. Kulira obulumi. Omanya okukuba entula ku muti gw'eggaali yagenda okudda ng'awaze bw'ati.
nga agikosezza. Kati bw'oyogera kye bayita okulumizibwa nsobola okumanya obulumi ate kiyali ayitamu. Ate esobola n'okwonooneka ne bagijjamu. Yes, era mwami yafunako accident nali mu medical school na ensigo emu n'ebetenteka yonna bweti. N'agamba alina obulumi bw'amaanyi abaayo enkyazaala. Yali tabuuza kuzaala as in production. Yali abuuza nkyazaala as in function. Nkyasobola. Wadde nina omukazi omuto, omukazi wa myaka mumuuza ki ekikwagaza omuto? Tumutwala mu theatre naye ali bubi. Nina omuwala omuto bannange mumbuulire kyekyoka kyaliko nti nkyasobola okusituka. Maanyi gakyali. Naye ekirungi yali emu. Katonda yabawa bbiri. Obwemu. Emu esigalamu ng'eri fit. Ng'ozaala bulungi nga waliwo yangamba bakugjamu emu ozaala bawala. Aba naye abantu lwaki beerimba? Nga batu beerimba. Nti bakugjamu emu either ozaala bawala oba balenzi. Testicle zifulumya sperms of XY ne XX. Oba left oba right, no matter which testicle. N'osigazaamu emu ozaala abaana bo 10 abalenzi, abaana ba 3 abawala. Ng'osigazaamu ensigo egi. Katonda yalinga obakyala atuwa ovaries bbiri, the right ovary ne left. Nti in any case left weba efunye obukyamu. Era amagi right esobola okuleeta ne left nereeta ne testicle eri. Kyogereko ogenze n'okyogera ali omwami bwe twayogera okuleeta issue ya testicles the other time. Naga musawo kyayogerako kyeni. And I've just observed it nti abasajja bangi tebalina nsigo. Tebalina neka. Musajja ngatidde nnyo simanya gw'omukubo. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Nja kusaasira mu kaseera keekamu baganda baffe abantu baffe abaafise waliwo ababadde bagamba nti mwami Lugonvu akasente kafuta ku nkomerero ya mwezi mwami Lugonvu nterekera mulimu ebintu ebizibu amatobuta yawedde kyokka nina essanyu okutegeeza nti awo wennyini bagamba okuliraana kulisikulirana awo wennyini kugamba lusalo ku mukono eno eri ku ddyo eno eri ku kkono ekkubo lye twataddemu lye eritwawula bano bali eno bano bali eno ekifo kyekimu distance yemu privileges ezimu advantages eziri wali ze ziri wano ebbeeyi yasigadde yemu wadde nga nze oluvannyuma lw'okuteeka wano estate mukubwa alitunda naga nti awo wakuze buli yiika gyongeremu emmeka 5 naye twagambye nti akabeeyi tetugenda kukaleka nga keekamu wabula mugenda tuwa olwaleero nammwe nga bwe mweteekateeka eyo estate portion ey'okubiri tugenda giggulawo ku Lwakuna tube nayo ku Lwokutaano ne ku Lwomukaaga nayo tugiggale. Wano waweddewo wali tuli mu kuteekateekawo mpambire ngamba awaweddewo bategeddewo ebifaananyi babiraba mpambire eyabadde feezi ey'okusatu in fact okuva ku Collins kati bino byenjogerako era weewali eno ey'okubiri gye tuzzeemu okuggulawo okuva ku Collins okutuuka estate weeri waliwo meters 9.3 less than a kilometer tobweza kilomita okutuukawo otambuza n'ebigere boda ng'akusedde nnyo ya 10 kyokka bw'omulaba nga toyagadde otambuzaawo ebigere okulinnya boda olina okuba ne by'ositudde oba ng'olina omulwadde gw'oddusa naye olibaga nti ndi wano okukuba muga nti tambula nga bwe ntambula tuzisinkana awo n'olwekyo kumpi amasannyalaze gali mu kitundu amazzi gali mu kitundu kumpi ne Collins kumpi ne tawuni ey'Empigi era kumpi ne tawuni ey'Empambire
tuli mu town council abakulu gye bagamba tunagenda okutuuka mu kulonda okw'omwaka 2023 nga bayingi 2026 nga bayingidde mu municipality. N'olwekyo gamba nti omuntu yenna alina ekyapa ky'empigi nga kiri mu town council naddala mu estate ze tubadde nazo kyandibaddemu advisable okukikyusa mu kaseera kano nga tennafuuka municipality kuba bwegenda mu municipality value ng'erinnya ya area kitegeeza ki n'omusolo gugenda kukyuka. Era n'akaseera ke kamu nti bw'ofuna akakisa akagula akapoloti empambire gula akapoloti otagula kati n'ogenda okujjukira okuggula luli nga tuyingidde municipali nga buli kimu kikyukidde ddala awali awo 7 nga bagenze mu 10 awali awo 10 nga 15 onaagula kuba n'aba baagula edda agamba nti baasi weekusangira wogirinyira naye ekikulu mu byonna oganyuddwamu. Waliwo omwami yajja bwe twali tuggulawo estate era nga mwami lugonvu nazimba dda naye ekifo ekyo nakirabye nze nenkirengera njagalako obupoloti 6 oba fuuti 5x5 nga njagalako obupoloti 6 njagala nga buli wamu ng'ekkubo teeketeeke bulungi agenda otuukawo nga buli kyayagala weekiraga nti sirika nasimba ekikondo nasirika bwe namubuuza ogenda kukolerawo okiraga mbulinze agenda kuddamu naye ndolo yasuubudde ate si leero olwo yasuubudde tera kutunda kati si leero tasobola kati ajja kulinda 223 224 asobola bano bonna bazimbe nga ye asaabawo busaayi wakolerawo ebibyasa twakibagamba bwe bakiyita balumya misota alekawo akasika awo makkati awo talina kyakolerawo ng'ekitundu kiri promising kikula mpambire feezi gye tugenda okuggulawo ku lunaku olwokuna egenda kuba nga ekolera bulungi amakubo nga mateeketeeke bulungi amasannyalaze gali mu kitundu amazzi gali mu kitundu kumpi ne kolansi. Fuuka landlord owone obupangisa. Bangi tebakola yagamba emujje bajjamu okuva lwe bamulongoosa taddangamu kufuna bwagazi bw'abakazi yaluzinga everything interest. No, twagamba what is the function actually twaisookedde wano omanyi opatuso mwamusoma anatomy body kati gwenjogerako nze ndi mukazi naye nkumanyi nkutunula bwoti nekukuba bwenti ate saagala obiteeke mu fujjo nomanya ne size the anatomy the reproductive system yo njirina wano kati njimanyi nti testicles zino osobola okulaba omuntu nomanya size ye bulungi nnyo kati nze bagala balayimbaga nomanya nti kati oyo centimeters nno tazizuka 3 naye bagamba abasajja abanene abo mbuwaba ne bulagawa eyo tetwaliiseyo abantu awaliwo yampeeza message nga mpita senga nozageza olaba ngolimu olusengasenga mwebali musajja munene alina olubuto lukomeeri ababatambulanga empale tezikyatuuka mu kikwato zikomeeno wansi ozimanyi nga zikomeeno wansi kati jjukira bw'okola olubuto bwoti nga the muscles zino zeemiima okitegeera kati olubuto lulugaziwa bweruti kati kitegeeza pelvic muscles zigana nezeemiima nezibanga ezikusika ogenda olaba nga wevedde kati musajja wayimirira ati aweze nnyo oyo aliwa oyo nzase naye ayinza okuba nga mu 5 awo 6 awe 5 abakumalidaadi twagamba 8 bagamba centimeters 10 10 ate naawe kiba kigenze wala twagamba vagina eri over 30 centimeters ekikana accommodate n'omukono guno kati gwogwa kwoli eyabala lindako it's over 30 the vagina it is a hollow tube eri tube eri awo ye erinze kyotekayo kyekigendayo bagiyita kijja kati gwe yepimirako kati bano banakola masturbation kagira kati mwana atuuka eri nga talina kyawulira but usually amaanyi gava mu testicles abaami tebamanyi kati lwaki ogamba nti nooba bakuggyemu testicles oba tolina bwagazi testicles the major function of the testicles is to produce to manufacture and store sperms
okukola n'okutereka enkwanso. Enkwanso ze zireeta obwagazi. Kati testicles zino ze ziproducing what we call testosterone hormone. Testosterone hormone. Yes, hormone y'abaami. Eyo hormone ekuwa amaanyi, ekuwa obwagazi, ekufuula omusajja n'obeera ng'olidde emisuwa nga eddoboozi eryo nga olina ekirevu. Era abasajja abatalina birevu gw'olaba nga ettama liringa eryange. Okajjukira bambi kasajja kaffe. Abakazi baaca. Okajjukira. Lack of testosterone hormone. Era oyo aba talina byoya ku kifuba, aba talina ddoboozi, talina maanyi, oyo dakiika ziba 2. Ekinene nnyo aba yeegaganudde. Tosobola kasanga nga kali awo naye nga kakukuteku. Obuzibu obusinga ova oyo mulaba bakakalowooza ate okwana abakazi banga bamuyisaamu amaaso ngadda masturbation kizibu ku kizibu ayongera kwonoona system, ayongera kubulizaayo lungi kakana tawasizza. Ate omusajja abeera ng'alina hormones z'ekisajja omukazi ate twagamba abakazi ffenna tulinamu ka testosterone hormone katono. Lwaki? Katonda bwatubula tutonda buli mukazi akakyatekwa nammwe abasajja mulinamu luteinizing hormone y'abakyala. Ey'abakyala bagiyita? Tulina luteinizing hormone ne follicle stimulating hormone. Kati omusajja gw'osanga alina amabeere kitegeeza alina increased levels of luteinizing and progesterone hormone. Omusajja kati ye zaasukkulumyeko ku zinomo z'alina okukola ki, n'omukyala alina oyo omukyala gw'osanga yasiba n'oweesiga ebizigo bikulukuta bukulukusi tanyeenya kaluba aba alina high levels of testosterone hormone. Omukyala gw'osanga akuba eŋŋumi n'ogweri aba alina nyingi zaasukuluma ku normal levels. Yes, tuddeyo wali ku testicles we tubadde. Kati oziba nga testicles zino ze ziproducinga enkwanso, kati kitegeeza nti wamana kujjamu testosterone ayinza okukendeera naye ng'era osigazaamu ak'obusajja. Era musawo wattima nnyo asobola okugjamu ensigo zombi 2 because oba zijjamu ensigo zombi 2 tosobola kuzaala zombi ndwadde. Kizibu, Katonda tasobola kubonereza kutuuka ku ekyo. Tolaba nga yatalina mikono n'amagulu. Anti nze mbalaba ngamba tukebera olaba mulimu aba bilateral otitis with reactive hydrocele. Nti mu nsigo zino zombi ndwadde, zombi ensigo zino zirwadde ate zombi zirina empanama. Okitegeera otitis twagamba inflammation of the testicle. Hydrocele it is just fluid. Fluid nakungaana mu katuli tukayita tunica vaginalis. Tunica vaginalis. Ajja kufuuka n'omusawo ka musajja ne omuzungu bwatyo bwe yakatuuma tukayita tunica. Wema mpandika report ngamba there is significant fluid collection in the tunica. There is significant fluid collection in the right tunica vaginalis. Nti anti bwakayita kati ekitegeeza amazzi gagenze ngakuŋŋaana mu kituli ekyo ne gabeera mangi. Kati kisobola okujja amazzi ne gakuŋŋaana nga n'ensigo yennyini endwadde tekyakola mirimu gyayo. Enkwanso zino zibeera zifa ate bwe zifa zino ne bwe zirigama ate zirabawo. Kati kwe okufuna eyo empanama. Yes, naye kati mbadde buno obulwadde tugenda bugatta wamu. Sesigaana bwe tubugatta wamu obubonero obukyasinze okutawamu. Omuntu wa bulijjo yalinze okuwona ku bubonero bwe ategeere nti tuwa obubonero obusinga bino eby'endwadde simanye neekira simanya seminoma simanya bikansa nti bw'owulira kino oba kino oba kino oba kino manya mwayinza obba mu one of those diseases. Twagambe ajja funa pain ko kabonero katiisa buli omu kasita ofunamu oyinza obba sharp pain ng'okutteko oba oyinza okuba oyimiridde bwoti n'oyokona amagulu bwoti n'ogiwulira. Oyinza otuula ku booda sajja otuula ku booda zisobola oyitamu. Oyinza okutunda bwoti nga size olaba emu nnene tugiyita enlarged testicles. Nga olaba emu esukkulumako ku ndala ogenda ogikwatamu eyo ngeri enlarged. Awo omanya ne waliwo ki waliwo kye tuyita painful ejaculation. Painful ejaculation otuuka ku ntiko nga bikuluma. Ejaculation kwe kumala ogenda gwe okutuusa banno basanyuka ng'ogamba bayenfa okakasa. Yes, nga pain jukira twagamba inflammation eno
obuwuka bunaava mu nsigo bugenda kutambula bugende mu kaseka kwa epididymis akatwala enkwanso kati epididymis wenaabeeramu obuwundu egenda kufulumya enkwanso ziyitemu nga ziyita mu biwundu tukira enkwanso twagamba zirimu olunyunyu olwozinonyeeko abakazi bali bamanyi enkwanso zirimu waliwo abasajja balungi okuyita ku bitaala nedda newatoyiseeyo spams ziri ate spams naga zirina proteins wezikuyingiramu omukyala anti naye sigundi siku zinuuna ate tezirina butwa onuunako wolu onuunako wolu nafuna kubiriisa sikulimba naffe abasajja mu kitundu komendingira abakasi katwenonere twegejjere lindako ekitegeeza obukazi obutono obusindisaawo bawo kasitaba nga siwa lunyu wenonireko ofune ku protein kati nze sangawo zinuunako ate wozimala ate mbadde manyi zigenda eri tomanyi in the deep process wano nga mugenda mu intercourse semen atandika okufuluma awo process eyo yonna ezimu zijjira awo kati bakatoloseeko yaba agenda na bugenzi ne zijja nga mutwalizaawo ziwooma zitya zirimu olunyunyu zitungunu ndi mujulizi mulimu obunyunyu ziriba zirimu akannyo kati mbadde nziza wali kweri point nti lindako zirimu olunyunyu zitungununa scientifically proved tezirimu butwa tezirimu butwa zirimu proteins gyokoma okununa ennyingi abawo buli wakumma aba akumye proteins because niwe tolidde emmere n'akuteekamu it is enough for your skin kanyiriro kendaba awo ng'oli kitedde nkubuuza misawo nga tonyiiga keyo balwadde ku ddwaliro nze sinyiiga misawo g'obusimanyi lange yo osanga ku ddwaliro 24/7 mbeera mukyala musanyufu 24/7 kati mbadde nkyabanyonyola nti kana akaseke engeri gye kabeeramu obuwundu enkwanso engeri gye zirimu olunyunyu zigendagenda ziyita mubayire omunnyu mu kiwundu jjukira wafunya inflammation mu buseke obufuluma enkwanso kati ogendagenda okumala okukasuka enkwanso ng'ofuna painful ejaculation omunnyu gukubalagala ayinza ogamba nafunye enkwanso nempulira zimbala abamu bagamba kyaka nayidde kamulali nti kamulali omufulumiza eno it's not practical scientifically kyama ki ekiri mu bakazi abalya kamulali nze mbasanga nnyo muzi woteeri oluusi gy'oba oyisemu kankalye mwerungire kiki ekiri mu kakamulali sijja kulimba abantu balina sayansi waabwe buli omu ayiiye just sayansi waabwe naye tewali kirimu sijja kukulimba tewali era omusajja agamba nawulidde amazzi gambala gakyeka kakamulali oba weeriye baba mulwadde in most cases is that epididymitis yereetawo that problem kati twasookedde ku painful testicles swollen testicles zizimba painful ejaculation tugendagenda ku swollen lymph nodes ogenda kukwata muno omera ensanjabavu zizimba ogenda ozikwatamu nga zikaluwa ensanjabavu zisobola okuluma ensanjabavu basirikale ba mubiri katonda yabatuwa singa ofuna obulwadde ne bukulumba wano zijjanga basirikale okulwanisa in the end ne bazikubirayo ne zibeera nga zikuluma tujja genda zikwatako ensanjabavu tolina ziwulira naye bw'ozikwatako n'oziwira nga zizimba ekitegeeza ziri kulwana it is a sign there is a bacterial infection in that place oba a viral infection so olaba nga ensanjabavu zizimba era ffe wawandiika ne mu report ogamba there are swollen the lymph nodes are enlarged n'oziwandiika mu report suggestive of an otitis hydrocele kati nze agenda okubuulira nti okusinziira bw'owulira Mr. Lugongo olina otitis okusinziira bw'owulira on testicular cancer naye wa testicular cancer yajja kubeera wa blood mu bubonero buno madde ngenda process bwona amala ofuna painful ejaculation ogenda kufuna blood in semen ogenda kulaba amazzi g'ofulumiza galimu olusaayisaayi lwaki gajjiramu olusaayisaayi wano we gayise mubaddemu obuwundu okitegeera kale ate oba testicular cancer ye lwaki afulumya oba testicular cancer yasobola okumala omusaayi
Oshitegedde nti omuntu agenda kumala nkifo ky'okumala enkwansa afulumya musaayi. Byonna ebyo biva ku ki? Testicular cancer. Cancer yitalina cause ajabuzi. Naye kati oye alabadde epididymitis ate osobola okufuna byombi. Osobola okufuna epididymocarditis. Noba n'epididymis nga nayo ndwadde akaseka akatwala enkwanso kalwadde n'ensigo yennyini nayo ndwadde. Yes, kati byonna bigenda kutambulira wamu. Ate omulwadde ye alina obuntu bagenda kufuna enlarged prostate. Nako kabonero. Agenda kufuna lower abdominal pain. Pain ng'ekulumira muno, pain wano lower abdomen, naye ng'ekkirira mu groin. Groin y'empataanya wano. Wano mu kiwatuwa. Wano mu bisambi bwe byeyawulira. No wansi. Olayinza okugamba nera mpulira ensigo eringa ensika. Pressure the testicle. Jukira buli webeera dde yebe ekifo we kibeera nga kirina obuzibe kibeera nga ensigo ebeera ng'ekusika. Kati bwe kusika ebeera ng'esika ebinya bya muno. Okitegeera. Kati ate kakabane mu bantu abalina aniya. Oba kyetuyita scrotal aniya. Ebyenda bisobola okuva eno ne bikiira mu nsigo. Ogisanga eno bweti. Ng'empale balina kukusima ku kyalaani. Ng'empale olina kwambala zino ennene. Yes, kati naye butandika mpola olina okulaba omugongo gukuluma. Omugongo lwaki gukuluma? It is one of the signs nti engeri ensigo zino zitudde wano ez'abaami bwe zirwala emu egenda kubeera ezitowa oba zombi bbiri. Zigenda kusika the pelvic floor muscles, ebinya bino byesike ne mugongo eno gukusike. Okitegeera. Lwaki omugongo gubeera gukuluma? Era omuntu agamba musawo omugongo gwasooka kunnuma. Abamu balowooza lwakuba baddereeva. Nti nze ndi driver nvuga bimotoka omugongo gubadde gunnuma nedda. N'oba ovuga emmotoka omugongo tegulina kuluma. Nze mvuga distance mpanvu naye siruma mugongo. Era wala gukuluma, that is a sign waliwo ekikyamu. Sooka okeberebwemu. Era badde badiscussing ku makya ku TV nti tukyuse omulembe gukyuse nti tukyali ku eyo enkola ey'okuba nti mpwiramu olusujja nogera ne bakuwangako watemu. Weetaaga okukeberebwa. Kebera, is it typhoid? Is it malaria? Nti misal go musawo mpuliramu pain. Genda mu scan. Esooka erabe kiki ensigo yalwadde. Oyinza okufuna kyeyita testicular torsion. Ensigo eno yeetugga bweti shwi eyetta eyoofa ne bakuziika because of the torsion. Kitegeeza emisuwa gino gya testicle jazze ne zeetugga. Omusaayi ne gubeera nga tegukyatambula. Era the only option yaba ya surgery. Surgery kulongoosa ne bagijjamu. Wejjamu zombi bbiri zonna abalina zijjamu. Naye it is a rare case. Kitegeeza nti bwe bazijjamu toddamu kufunctioninga. Toddamu. Wadde okutemyanga bw'okuba indicator bw'ozikira bw'osi. Osobola okutemya kubanga oba osigaza ka prostate kana akalina mu busemeni. Naye ng'era. Era abantu abalina endwadde ezibatera okwerooterera. Batya? Wet dreams. Azukuka ng'amazzi gamuyiseemu gali ku buliri. Okitegeera. Alina okwerooterera ku muntu omusajja omukulu tekyalibadde ennomo kubanga having sex. Gano amazzi gaba gazze naye nga togalinako control. Gajja goka. Okitegeera gagenda okukanga ye. Ne azaba alina omukyala we mu buliri agenda okulaba ng'agalaba. N'olwokondabira ettabu. Kati obubonero obusinga bujja buleeta mpolampola, bujja buleeta mpolampola. Kati twagambye agenda kufuna pain muno. Kubanga ebiseera ebisinga buva ku infection zino eza bulijjo, urinary tract infections, UTI. Kati obuwuka bu E. coli, one of the microorganisms ezirwaza. Tulina sexually transmitted infections like chlamydia, gonorrhea. Gonorrhea y'abazira. Enziku. Obuwuka obulwaza gonorrhea bwe buwuka obumu obulwaza ensigo. So kati manya ensigo bwe zirwala osobola okufuna enziku. Enziku ekyaliyo nali manyi yadda. Mbojeri. Jeri naye. Ate olaba nze gambye n'eno gye woyise simanya empanama. Nze nagiwuliranga dda. Nti era olugira ng'owuuba akaziŋŋoonyo bwoti ng'oba omumazi. Okakasa. Embu bw'ofuuwa olwa n'owuuba akaziŋŋoonyo mbu alumizibwa kubanga awaga. Nedda empanama teruma. Empanama weerumira nga amazzi ago gagenzeemu infection. Kati singa onaaba n'empanama yo, the hydrocele,
obuwuka ne bujja ne buyingira mu testicles ezo ne butandika okulya ye pain wegenda okuva ogenda kuba kye tuyita otitis with reactive hydrocele ne wa hydrocele yokayoka empanama teruma. Yes, naye kati omulabi awo yajja kubanga nabadde nkiika mba nkiika bwenti nempulira ensigo ng'esazeeko. Jjukira esobola okuba ng'oli mu kikolo otwalo oli gaali owuuba ne yeesiba ensigo. Awo wookoma emikolo? Awo wookoma n'okumala tomala. Gwe tomanyi bwekiruma. Yesewo. Ngubadde otambula olujegere ne luvaako. Ne lwesiba. Obadde ovuga emmotoka ogenda okula tekyeyongera mu maaso tedda mabega esibye. Ala bw'obugayira buno badde nno gy'obeera olaga nze mbalabyeko. Ate ekirungi fe abakebera bamukuleetera. Banesooka omukebera ogenda okukebera nga it is now chronic. Because twagambye osookera mu acute, ozombaana acute epididymitis, acute otitis, naye ogenda kuggweera mu chronic. Ate chronic wano obulwadde bumanyiira omubiri. Okiraba n'obeera nga the body is now used to the disease. Kati bwegenda ng'emanyiira omubiri tuuka amaanyi nga tokyalina. Ate obwagazi mu musajja twagamba teeka okubanga olina obwagazi sinza alina okujjukiza. Abasajja gye bali nga gwamunyonyogera. Anti abayi mulwadde nkoze ne ku maama waayo n'aŋŋamba naye musawo nze nina abakyala babiri naye bonna banzijukiza bujjukiza. Kati ekyamuwasa ababiri omusajja asajjala kikusajjala atanga n'amaanyi ogalina naye osonda busonda ate oyongerako ku gundi ku mugugu ng'oyongerako mugugu. No ngambe musawo kati banakyala bange nina omuto myaka 3 omukulu nono yayina 5 agwedde ku mpagala naye ono omuto buddakiika walinga nga tojja naye nange ntayo siina bwagazi bulwadde because buli wobeera nga system teri active nga bonagamba ozze okukola ne tolina maanyi wandyagadde okukola naye tolaba maanyi you trying to force yourself ne tokola ki tolaba maanyi. Naye tujja genda tubasomesa ku bizibu ki like muntu ki ali prone okufuna endwadde zino. Ziva mu bbanga ne zijja empanama nejja owona. Yes, owona. Kati wonakebera nga empanama oweddagala erigasikamu amazzi ago negavaamu because wujja ozikoma osigalira zigenda kuggweera eri mu complications. Kati era olaba nakoze ku mwami I think last week eri ku Monday nga ensigo zino zalwala ne zikola amazzi ne zirwaza kidneys ensigo ne zirwala n'agenda kidneys zikyakola bulungi n'abanga n'amaanyi takyalina ng'ensigo zimugezeeko. It is one system affecting the other. Bw'ofuna infection gijjanjabe nga bukyali. Bw'ofuna pain gijjanjabe nga bukyali. Omuntu ajja kwebuuza ebintu bino biringa bw'olaba amannyo oba amaaso batya nti baziggyemu n'enfuna wengula n'enfuna ddona n'enteekamu ezange ensigo royali bazijjamu zombi naye obajjamu emu osigala oli nnomu olwokuba obadde mulwadde obajjamu ebbiri saagala zoogerako because kizibu nnyo n'ekirala buli wolwala ennyo akamu kasobola okukogga akasigo twakayise akatula esobola okukendera mu size olw'okuba ebadde naye esobola okukendera mu size naye ng'ekola katono but functioning. Yes kayinza sigamba nti omusajja omuyangamba ze nakabana bakazi abanene oyinza okukiraba olowooza kirimu akantu kituse nga teki nga kikyate si size just is it functioning, is it normal? Oyinza olowooza nti eno maami tutte munene nnyo yasinga naye amakulu gaakyo nga talina waaga. Yes, so kati lwayo twazze kubatangazaamu endwadde ezo eziyinza okuba nga zirumba ensigo. Nja kukubuuza ekintu kino byonna nga tutunuulira obubonero okuwona n'obutawona okujjanjabwa nja kwebuuza nti biki bye mba nkola okwewala okulwala endwadde z'ensigo? Olina okuwala nnyo infections nga urinary tract infections nti tomala gagenda mu ttooyi, tomala geebaka ku buli omu. Mulimu abakazi nga infection yamufuukira infection nga ye buli amwebakako agenda nayo
ababaka kagenda nayo mwe bali abakazi naddala bubeere nnyo mu bikoosi by'abavubuka obiwulira nga oyo muwala ayina enziko buliwo anti abaneka gonorrhea yake ng'atambula nako abaneka bateka bakosa abakazi era abeera ne kidischarge nga kiwunya abeera na pain buli ddakiika abeera akala buli ddakiika ojugumiza nnyo because lwaki erumanya abasajja okusinga abakyala akaseke kano akafulumya omusulo gonorrhea egenda kubeerya akakaseke akafulumya omusulo kati gwegenda okugufulumya muganda wa enziko it's an inflammation nti obuwuka obugonorrhea bugonokoko microorganisms buyingira munda mu penis ne buli akakaseke akafulumya enkwanso akafulumya n'omusulo kati bwekalya bwe kati kafunda teberezaamu ng'oli mu kufuka nga bakalidde ate omusulo mulimu omunnyo oyinza okusimba obugulu manyi lwakisese naye ndabyeko omuntu gweruma nga afuka enziko oyinza okufunya akabina bwodoofu asiba otubina ne tuba ng'obugadde buno ku banzi omwana akaaba very very painful but manyi nga tumalirize na complications eziyinza okuva mu ndwadde zino singa watazifuddeeko ojja kubula appetite ya sex ogenda kuba ne low levels of testosterone hormone egenda kukendera kiyinza okuviiramu obutazaala because buli nsigo zino we zirwala zikola ebbugumu obeera nga mpulira olubugumu nezookya enkwanso ojja kubeera dokita maaso wetulaga bwe lwotafa ku ndwadde za testicles zigenda kukola olubugumu olw'endwadde z'olina nga buli nkwaso z'oleta ogenda okuleeta enkwaso ng'oleeta nkwaso nfu ne low sperm count ng'oleeta enkwaso ntono naye abasajja batazaala gye tugenda mu maaso awo bagenda beera bangi nnyo w'ogatta masturbation n'ogattako ezo endwadde z'ensigo n'ogattako nti abasajja ennaku zino bakuba n'empewo twakyogerako tukiyita aspamia ng'oli agenda okufulumya talaba kyali naye bulwadde obuluma tolaba nti enziko eruma naye bonawo buluma omukazi yes tulina aspamia ne anorgasmia anorgasmia is failure to produce anything bw'otuuse ku orgasm olinga atamaze yoyo anorgasmia aspamia aleeta oluzizi olwo lunaanuukirira olwo nga temuli nkwanso there is absence of sperms in the ejaculate ngutunuulidde n'obusungu bwobadde okyogereramu naye nkubamu akafaananyi ng'olitunuulira tulowooza mami mmaze nga kati ate nze oba ojja kufunamu obuzibu kubanga manyi omugaso gwa sperms munze kati lawo onyimye proteins lawo mmalidde obudde laba weeyogeza obudde butya ate kati manyi waliwo abakulu nange mba niize nadireeta mulinda ozoba omukazi akubuuza yine leero nga siraba kyoleese ate bwe neefuula aleese nenkankana nenkukumira nga nfeekinze ng'empi zikuyitako tunyumiza mandaazi ekiremeza ebintu abakazi naye mukimanyi tuba mulina okusasula abasajja kyoba ompadde kati nze nti kugambe nze ndi profession nze abakimanyi kati lwaki simwe mutusasula anti ng'oyinza okulowooza nti olwokuba ogawulidde agamba ino ku mutwe gwasi mulimu n'agawulira bambi olumu tomunenya ayinza okugawulira ndeeta bamanyi n'okuyimba ndeeta kali siyowudde tuva wano omusajja agali mumanyi n'okuyimba ndeeta olumu agamba leero musawo ali kunze bulijjo masturbation siriiyo naye ate ndi awo babayita bamami enzija ate kiriiko myaka because it can come anytime era kyembadde ngenda okubuuza nti endwadde zetwogerako zitandikira ku myaka emeka ziri common between 20 and 45 kiki enyina okukola ensigo zange tezinnalwala tezinnalwala beera mwegendereza toyebaka ku buli omu mulimu omuntu waliwo omwami agamba naye nze buli wengenda mu mukazi wange infection bwennebaka naye infection okitegeera nti bwennebaka naye ngaensigo zinnuma because mwabaami sisitimu yammwe nno ngaetya obulwadde lwakuba muguma
Olikola mugongo gunaka n'omukyalo yombayo nnyo mu mugongo. Soko lindiko. Luli twayogera ku abnormal vaginal discharge. Yes. Tulinayo abnormal opposite discharge. Soko ey'abasajja. Tukyali awo. Omwami alina problems with the testicles. Agenda fulumya abnormal discharge mu penis. Etya. Ngeringa omasirasira. Omwami yali agambeko nti ngenda okkanyiga bwenti nga kavaayo ebizizi. Era ojjukira ebizizi ebyo biva eri mu testicles wansi tewali biraaje biva. Agamba wamala okufuka ngenda okkanyiga nga ndaba ebizi biringa spam beyero sibitegeera. Abnormal discharge mu baami. Era gye mbadde ngenda okuzzaako. One of the signs is that you have a problem with the testicles. Yes, ogenda kulaba womala okufuka ebiseera ebisinga zijja omaze fuka ole yeewaana nze mmala okufuka ng'enkwaso zijja bidischarge nga bivaayo. It is a sign there is something wrong with the testicles. Womala okufuka olina ofuka musulo gugwe n'ogenda n'okunkumula ne gugwayo naddala ng'oli mutayirire. Abasajja bali badde naye bannange oba tugifuule campaign bannange ekituufu abasajja mugende abasajja baali batayiridde bannange. There is a way ekisusu kino kirina engeri ate kyaga otereka bugonorrhea ekyo ekisusu ekyo ekyo ekiriba ekyo kyaga otereka kitereka human papilloma virus n'ogenda n'ogiyingiza mu mukyala n'afuna kansa wa nnabaana. Naye oba olina mutwe bulungi gokira bugizi ekyo tabula tamuswine olina gw'okutteko. Abasajja bali badde bagenda at least okuwona just 1 week 2 weeks gavumenti erina okwebaza n'ekuwala ekirabo sensitizing people. Yeah, in fact nze kankubulire oli ayinza okugamba nti lwakuba kati nze nyina experience za mirundi ebiri saali mutayire n'entayirirwa obukulu. At least I can explain. Olaba enjawulo ogiraba. Tomala budde ng'onaaba naye gw'ogenda kunaaba ate abamu tebanaabayo olina osooka n'ogira olulibo oloboti n'osooka n'oyozaayo. Kati gwekyali ku ebyo abamu nga talina na bwanaabayo kubanga sajja matwalizi wano but endwadde zifa bazireetera naye olwokuba ofunye okumanya ofunye naye lwaki togenda n'ogujjako kutya nti ojjukira waba busaze ndi mugula bamazima gennyini kulina mugula bikoo nze ngeri musawo ojjukira omusajja n'abakyala tukole campaign mami waba yakakwana wano oba olina ability mugamba bwegenda nedda munnange kati abamu ku bakazi bw'amanya nti bbaawe amwagala oba alina kyamwagalako era bbaawe si mwetegefu genda for circumcision ng'akyusa adda ku saidi yani y'omwami. Omanye abakazi mutambulira ku mwami. Omwami bw'aba wagira asero naawe ojja kuwagira asero. Nze nalina poliisi nga nkyakwanibwa tondabe kati nga ndi mufumbo. Omusajja wojja bwe ndi mama manyi olina kyonjagalako awo nkukozesa nti njagala kikola sokotereza enjala ezo soka wetereza mutayirire toli soka ogende omale kuwona nti bannanga ate banansayira ate mpone genda. Njagala kubuuza abantu bangi baga nti musawo atunyonyola endwadde zinaasomesa nsomese n'azirekaawo oba bwempulira nga waliwo enkwatako gy'ayogeddeko agijjanjaba neewona. Nze nagamba era mbeera mbagamba wano kino kyendimu ndi mu kuyitibwa ekikola n'omukwano mami yagamba newe onkebera gundi ndwadde naye ndaba ofa essanyu omugamba ate munnaa kino kyendimu kuyitibwa nkikola nkyagala gogora ngenda okukebera nga era obulwadde bwo alo yangamba mbwe ye kijjo muleetewo ayagala omukebera olina kaliki wagamba okukebera neŋŋamba eddakiika nenkubirira nako ngaakubirira ku bomba awo oba okola scan eyo kosi nobana kyakasagikola kuggwe nze ng'ogikola nsanga watomanyira owummuzako bwe tu wali mashine ebekubalira tu okolamu ne bwoti sebo naye nokola bwoti nga nawe oseka emisawo ng'oseka gwe togira waali dakiika emu tu ku screen ebekuleetera buli wowummuzako bwoti centimeters per second twagamba omutima eba ebala bweti naye nedda tujje tufune
tujja kufunayo olw'omukaaga abalabi balugomuzisha abaami nga tugeze tupima centimeters per second tubayo olw'omukaaga nga olwa centimeters per second ngo yafuluma amaanyi nti bafuluma senti zange ziwedde olukomeka nti 7 tegenda weefeeko era ekulabirawo 7 centi nze mashini olugira bwetegira freeze 7 ono dakiika 8 ono mwali kati wanoonya ki mu ddwaliro njagala kuyunga okubira okuguganya number 2 mugamba okay kati ekitegeeza wa number 2 olina okubeera ku 10 centimeters per second nekitegeeza nze kati ne number 4 gwe ne number 4 osobola naawe ate omusajja omuzasire saizi eyo oyungira wali okanya kumeza kitande ekitanda kirina kubanga kyamawoganya bw'obeera okebera obulwadde buno actually nagamba okebera is my passion kubanga bwe wenkebera bwenti ngambo ono mumaze kirenga wonagamba nti obulwadde kasi buno mbulabye ensonga nnafu yes kati ogamba enokitis eddagala jangu wanyonyo ne dokita omwanguyiza obulamu ng'omaze otegeera obulwadde kati nze mbeera musanyufu nnyo wali nti musawo ensigo zindubi musawo natuziseebase nti owaaye eno hydrosil tufune wali eddagala hydrosil uterere mane musawo wafa mgonzita ensigo zinnuma nti enokitis with reactive hydrosil nti osirika ekitiisa ye kansa era olaba nfunyiza face musawo kikyaki ekitegeeza mu ndwadde ezokebera kansa yakutiisa ezisigadde because ekiddako awo lwa cancer institute naye eziddako kabe prostate nti eno prostatitis eno benign prostate hypertrophy gwe waayisiri katandika eddagala osirike bikwasa osirike obadde kasita era neyalikira nnyo singa kiri bulwadde bwa muntu ngamba nonno newabeerawo okufaawo bwe bakebera nga tebalaba bulwadde bw'olina nagenze mu kasikaani bagambe tewali kirimu kyabulabe nnyo because osigala n'obulumi osigala n'ekizibu kyo naye nga tebakiraba kigambo obulwadde tebabulaba kyabulabe kyabulabe nnyo because kati balira musalugonvozi musawo ensigo zinzita naye nze obulwadde sibulaba nti naye fa musawo muno mwonna munnuma omugongo gwonna gunnuma gukutuse omugongo guli nnomo sirina kyendabamu kyegendereze era kati olina kuyiwawo nnyo mubiri ye musawo nekino okulaba nti baali babuuza nezit nomo ono gaga nti buli kumakya oyagamba nti buli kumakya saa 11:12 awo ne bwaba talina mukazi nga teyasize na mukazi okuzuuka agenda okuzuuka nga oleda ali kutengerera omwana ayimiridde n'ali enkoko ngali kute omusajja ali nnomo ye musajja omutuufu oluzukuka oba tobiriiko oba kwobiri musa 10 yes another question manya nti omwana wange ow'emyaka 6 mwami Lugonvumbuliza omusawo manya nti omwana wange ow'emyaka 6 nti mulamu oba si mulamu omwana alina okusituka kati ndowooza mutya kubanga mukazi ate aba otya waaki abazadde abakazi gwolina okufa ku mwana anaafiirwa akola loosi era kanako olukazuukusa kati nga nze siniya olumwana ngo kiki ono mwali ono 10 centimeters per second okakebera nako akola loosi kakati 10 centimeters per second asobola omukuletera n'omukebera omwana omuto n'omuteekako bwoti ejje bweyangana mu 15 ekitegeeza blood flow obwana obuto boy era mwana wo olaba okufuuyisa ne twabikolanga omwana wo omuto bw'asituuka n'olaba nga lukoba aliwo omwami yakiwadde ettaamu nno asituuka gundi asituuka naye nga ali weak nga the penis is weak nga asituuse naye lukoba omwami yawadde lukoba kati olaba omwana wo atasituuse olaba asituuka ne luba lukoba olwo lwatasituse twagamba olina okuba nga oli fit omwami nosituka that means there is increased blood flow to the penile head ekitegeeza bw'oliwo bwo there is a digestive musaye gugenda guzanya bwe guti oyaba ku 0.7 centimeters per second nakoze na 0.1 oyo talina ddagala mama 0.2 otekako gundi ekaaba eddawo 0.1 centimeters per second nga that is the blood flow oyo totalaba atomerwa endiga siwe kiri oyaba n'eddagala ali bannange kugezaako nze saagala gezaako by the way mba nkola ku muntu nkola ku lwobwadde bwendabye naye wa 0.1 bannange system eba down nnyo mu myaka 4 0.1 ogenda kukola kimu mukazi labisa amaaso osirike
Abalabi ba Lugomvizi show. Tugenda kufunayo weekend yaffe Saturday. Era tutegekere. Tujja ate exams ninawo n'aba samples. Tetumulaga face. Sample ki? Tukebera wali. Yes. Nga balabi waffe kwe bali bulungi. Edo shonga yubira abantu bisalugo. Tujje tukoleyo show. Era bana bayongo we bali kuza. Oba tugende nga gundi yali. Exactly. Atege tugire kula 4 cm per second. Abayongo we bali kuzaala. Okitegeera? Bebalire ddala. Alwenge. Mwami Lugombe esinga okunyumira. Because in a show, ina facts. Siri wa musawo wa habo asobola okwogera ebintu ebitakwatagana. Njagala ngozo okuwulira ekituufu. Based on the reality because tumala emyaka mingi nga tuli mu ssomero. Nogamba anatomy and physiology. Gwenyumira omusomero emyaka 2 mu medical school. Oli kukusoma muntu testa keno eyingira wano. Totunulira nze tutunulire mu kamera yo. Nenda bugira onyolera wange. Onyolera wange. Oli musajja atenze ni anatomy y'abakyala. Otuna hali ngokogera ku bakyala. Abakyala bali okubena bagalo zaala omwana yabula. Tujja bafunira ondaku nawe tuwasomesa reproductive system. Mighty. Yes, nga tusiibula. Bwe tudde onzijukiza obwejjukira. Waliwo yabuuza ekibuuzo naye kirabika okubanga kijja tuvuga okutujja ku topic yaffe era tumaliriza. Naye yali abuuza kyabulabe ki okozesa bagiyita artificial something ndi balina eddagala eri artificial kati lye bakozesa okwongera ku kiira oba kitegedde byabulabe nyo ebiddagala mbuuze mumpeke yali abuuza ate mukazi yakibuuza kyabulabe kati simanyi oba akikozesa oba ayina akikozesa nabagamba abakyala katonda yatutonda ne anatomy waffe ono ngaali tik buli woolaba kati nze ne mukyala bw'otambula ng'omanyi oli nnomo otambula oggumiza ayambadde kafupawo akalabire otambula oli fit kubanga oli nnomo otambula oli nnomo oyambala n'olaba kati yes buli w'obeera nga amazzi tegakyajja oba oli mulwadde muyi buli w'obeera nga sex akuluma oli mulwadde it is not just a matter of kunywa habo sex akuluma kati okuteekayo ebiddagala otuke oteekayo ebiddagala manya obwaliwo obwazibikira yes because nze ngeri gyenkebera I appreciate disease more nze teri kintu kyenyumirwanga okuvanga nzirayo n'ensoma taata wange mwebazi okumpeerera school fees yes nenzirayo n'ensoma okukebera olaba nti buli muntu alina kyawulira wabeerawo kikyamu era ogenda okukebera nga alina Bartholin abscess nomugamba niye badde n'ekizimba kino okumala emyaka 5 okanya kusosekayo ebintu wabera nga asosekayo kanyeebwa kano akawuumirira ako kaluwoomera mbuzi awo yagamba kaluwoomera mbuzi ntambula nako kakola katyamu nako kazaala akasosekayo mbu ne kaleeta amazzi sibula wamu musawo bakusanga wandegeya nze nakuguka mu kukebera bw'oba owulira oyagala kukebere bw'omanya ekituufu Wandegeya Imaging Center. Imaging the diagnostic eyajja hamisa lugonvu kanzibukula abantu amazi mulimu baba bagamba kwata akantu kakubuulira ebikuluma munda byabachina simanyi byabachina it is not scientifically proved tebinaba kujira gamba banyingiza mukuuma nekankwata nekayiwa endwadde ensigo balina okuwa ennyingi kubanga beetaaga okujjanja okutunda ebiddagala byabwe bya habo but bazanyidde ku Munnayuganda atamanyi era ali ku lugonvu kyafunye omukisa kubanga amanyi kakwata ensigo ndwadde ensigo erina amasavu ekyumba kirina ki prostate prostate nibakupiika ebifeke bya prostate bafeza Omunnayuganda ne badda ne wali zanyiddwako nesangibwa Wandegeya nga nkola ne Wandegeya Imaging Center imaging scan x-ray wabakugwa batendeke license nze mbaja g'omuntu n'atuuka nga license weeri to operate a medical health facility license aida nasolo license n'otuuka mu ofisi yange nkulaga byonna ebiraga nti nno a professional omuntu yasoma n'akuguka mu bintu ebyo bitafeera bantu bana mwebale nnyo okuferebwa ng'otuuka ku Wandegeya ku bitaala ng'osalamu ku kidde mulago kasiteegi ng'ovudde ku Absa Bank Africa Pharmacy ojja olaba ekipande kya Wandegeya bw'otuuka ku Absa Bank Wandegeya yeddako pharmacy yeddako Africa Pharmacy oluba ku Africa Pharmacy ogenda kulaba Wandegeya Imaging Center oyingira room namba 6
nja kubeerawo tukola scan tukola buli kyakebera gw'owulira ng'olina akabuuzoko bakomplaininga siddamu whatsapp toddamu masimu musawo taddamu simu takwata waliwo yaŋŋamba era ndikwetonda ndi ku maviivi nfukame ye waliwo neyangenaga lwaki tebabeeranga ggwe ewo neyaŋŋambe kyokka eyakukyaza Mr. Lugonvu akwata amasimu naye ggwe neeropye olwaleero nsaba kunsonyiwa genda kukwata amasimu n'omutima ogwo abalugonvu zisho ate bagamba nakulayo ku lugonvu zisho tokwata simu naye musawo temwagala kukwata masimu oba obuzibu ennina esimu yange beera bize nnyo kati ate bwembeera ku mirimu nina abaana olumu abazikwata ate abaana olumu abazikwata tebabanyonyola bulungi naye kati neewaddeyo okuyibirawo omubiri omuntu akuba essimu ng'ayagala kumanya simu ki 0705 0705 25 25 14 59 59 070 5 25 14 59 then ya MTN 07 8M 07 8M 95 97 38 yes 0781 95 97 38 ne abe Dubai rumba kubanye esimu yali ya WhatsApp kuba direct obuuze abe Dubai Dubai esimu za WhatsApp tuziyita tebakirizibwa WhatsApp calls they just have to call see plus 974 971 ye Dubai wow 974 plus 974 plus 966 ezo wezi kuba simu obuuze kabuuzo ko ngambe naye musawo na osomesa ku kino but njagala kuba because fe tuli kuwa service Mr. Service wa jigagana sente naye obwa mpadde sente ng'olina paying tester cause tolina kyogenda kumpanga ewonye yes katuliwo twabayirawo mu biro kuba yambe era musawo webaza because oyambe munnayuganda ali kumwita afunye okumanya nabwe bali tukyazanga okusobola okusomesa abaana tujja kugezaako kyetusobodde okusobola okubasomesa webali nnyo webalira eddala manyi waliwo akankutteko ngenza okulanga buli ali mu studio kati ozanyende bankebeereku centimeters per second nkubeera ku 0.1 centimeters per second yambeka okunkebera okujja netekera ekipale kyange wali n'omwana akakomunda kajemu olebakaawo badde nina kyensaba buli mulagi wa Lugonvirisho tuweeyo offer ng'abaani nga kutukebera offer tuweeyo baaba yammeka offer tugenda giyogerako tugendereze kasente oba mukaaga nga nze nzija ng'okebera buli kimu nga mmanya mutaka wange akoma negundi ne testako zigendera omu tosobola kebera penis nobulako that's the same system it's a reproductive system tuna urinary tract system tuna excretory system your system tosobola kebera mbu ogenda kebera kwanuka because the problem could be coming from the testicles oh yes kati munana mbadde nabawaka kabakomushoboka omunana era gwenala bagamba omunana abawalugo musawo watugambye munana teka wali empale nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbagaliza ekiro ekirungi eyo yebadde program Lugonvu's Show Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show bendake Bulaya Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu wuliriza